Abatuuze abasoba mu 2,000 ku kyalo Bukalange ekiri mu Town Council y'e Kakiri ng'eno ewalina obutaka bw'ekika ky'Obutiko bolekedde okufuuka emmomboze olw'omutaka w'ekika kino Kawere Matiya Gunju okubalaalika nti essaawa yonna waakubagoba ku ttaka lino. Tukkiriziganyiza nti bayambibwe ekyapa ekyo bakiteekeko caveat. Kwe kusaba RDC ayite Gunju wonna gy'ali aleetebwe. Bano babadde mu maaso ga Mmeeya wa Town Council eno Bisaso Moses mu lukiiko olutudde mu kibangirizi ky'Ekereziya y'e Bukalango nga luyitiddwa okusala amagezi ku butya bwe bayinza okumalawo obweraliikirivu buno. Tusaze magezi ki kati ng'ekyalo kubanga Butiko temukola ki ekyapa kya Gunju tekikyali kya Butiko kya Kawere tekikyali kya Gunju tekiriyo ettaka talina gye yaligula ettaka sirirye ttaka ly'aba Butiko. Abatuuze bano bagamba nti ettaka kwe bali lya kika ky'Obutiko nga lyali likuumibwa omutaka Gunju Pantaleewo Ddibya kyokka eyamuddira mu bigere abafuukidde ekizibu. Tuli beeraliikirivu ku bantu baffe okuleeta guleeda zisende abantu. Bonna baazikibwa bali wali, kitange ali wali, abaana bange bali wali, ab'ekika ffenna ab'Obutiko ffenna tulindidde ettaka lino naye lwaki atujooga obujozi kakati tufe batuziike mu makubo. Balabudde omuntu yenna aneetantala okuleeta tulakita ku ttaka lino nga bwe kizze kirangirirwa nti baakufaafaagana naye nga bategeezezza nti ettaka lino lyava dda mu mannya g'ekika ne lidda mu g'omuntu kye bagamba nti kibatadde ku bunkenke. Ne bwe bajja nazo bagenda kuba bameka bannaye okutya kwe kutuleetedde okuba nti tetukyayina ki tetukyayina byaffe. Kuleeta bwejjewuwe ng'agyemulugunyizaamu abeeko baakubira amasimu banennengera wano abantu besitegera. Nze ndi musaale nja kusitukiramu negatte ku lutalo olwo. Kino ekyapa kye njogerako ekyali mu Pantaleewo Ddibya Gunju kati kiri mu mannya ga muntu Kawere Matiya nga tekuliko na Kagunju kyennyamiza. Bwe tulina bwakutugoba ku ttaka tusengula busengula. Omukubiriza w'olukiiko lwa Kanso Sebayiga Timothy kw'ossa ne Mmeeya Bisaso Moses balaze okutya nti abakulu b'ekika kino n'abazzukulu boolekedde okulwanagana ekiweebuula Obuganda nga basabye abakulu e Mengo okuvaayo bayingire mu nsonga z'ettaka lino. Tetulumbye jjajja era mpulira nnaku nga jjajja tugenda muteeka mu lujjudde naye ekyo kye kimugwanidde kubanga emikisa gyonna giteereddwawo n'ogenda wala RDC n'agaana gikozesa. Ettaka lino liweza ekaazi nga 10,000 kusinziira ku kyapa ye kennyini kye yaleetako ewange. Kubanga omutaka atandise okukola emivuyo bwegiti kiba kyewuunyisa Buganda wa gyeraga era abantu batandise okutiira ddala okulaba nga abataka ate bwe batandise okwefuulira abantu ababadde ku bibanja. Wabula bano bagamba nti baakulwanirira abantu bano baleme kugobwa ku ttaka batyo. Oba ofiisi zonna ezaagula okuviira ddala ku Pulezidenti Museveni, Maama Nabbanja okutuuka ku wa minisita wa Landizi Nabakooba tugende wa minisita Mayanja ate twagala n'emmengo ensonga zino eziyingiremu. Abataka abakulu b'obusolya bayingire mu nsonga zino kubanga Gunju mutaka. Tugezezzaako okunoonya ku mutaka Kawere Matiya Gunju abatuuze gwe balumiriza okubagobaganya n'okusaanyawo obutaka bw'ekika ky'Obutiko wabula ng'essimu ze zonna abadde tazikwata. We twogerera ng'ettaka ly'ebika ery'enjawulo kw'ossa n'ery'amasira g'enjawulo byandisaanawo olw'ensonga nti lino litundibwa entakera ekisaana okunogerwa eddagala nga bukyali okusobola okutaasa Obuganda okuva ku bannakigwanyiza abaagala okubusaanyaawo. Ekitiibwa abazzukulu kye baba bajjajja kya muwendo nnyo era bino binaagenda bitambula ojja kwesanga nga oli bw'ayogera nti ndi mukulu wa kika nga bamugamba nti oyogera ki mumutunda ettaka awo nno tusaba bikome. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.